Leero abaddu ba Allah bayingidde olunaku olwokubiri nga basala ebisolo n'okukuza olunaku lwa Idi Aduha. Wakati mu kusala ebisolo abantu bangi abateeyinza naddala abawangaalira mu bifo eby'omugotteko era beesanga ng'empagi ey'okusaddaaka ebalemeredde. Mu kaweefube w'okujuna abantu nga bano olwaleero bannakibiina kya NRM wansi w'ekisinde kya Yellow Power Movement nga bakulembeddwamu Twina Masco Pawson badduukiridde bannakibiina kino n'abantu abawangaalira mu nzigotta mu bitundu by'omu Ndeeba n'Ennyanama wamu n'ebintu ebirala bibayambeko okuyita mu Idi. Ssentebe w'ekisinde kino Pawson Twina Masco ategeezezza nti kino kikoleddwa okusobozesa abantu bano nabo okulya Idi mu ngeri ey'enjawulo. Obuwagizi obwabula mu sentro abantu bano abeewansi be basinga okubutulemya ng'ate baali banyiivu ng'ate oluusi batuufu ebintu bawulira nti byavuddeyo naye wano wansi kugulawo nga tebituuse so n'olwekyo ffe twavuddeyo ng'ekisinde kya Yellow Power ekiwagira NRM tulabike ng'ate ebintu ebyo bwebibadde biraalira tusumulula payipu eyo bike wansi kugulawo. Bano batubuulidde nti kye bakoze kirina okubeera ekyokulabirako eri abanene mu NRM abaweebwa ebintu okubituusa ku muntu wa wansi kyokka ne badda mu kubibulankanya ekigenda okutta obuwagizi bw'ekibiina. Ne mulya bulungi ng'omuntu owa wansi gw'okulembera yeeryankuta. Yellow Power kyeva evaayo ku lw'omuntu wa wansi. Tetunalya akantu okunakulamba tetunasika ku nnyama naye tumekinze shuwa ng'abantu ba wansi mu gete eno nateete ewasemberayo ddala mu Ndeeba ng'afunye ku kanyama. Abamu ku bafunye ettu lino basanyukidde nnyo ekikoleddwa ne basaba n'abalala okulabira ku bano nti ddala abantu ba wansi bali mu bwetaavu. Emyaka gyonna gye mpaviridde NRM sifunanga ku kanyama nga Yellow Power kyekoze era tuli bamatuvu abantu b'omunyuma tenyama tugikoze tugifunye. Mu ngeri y'emu abasiraamu ennaggojje mukono bakyagenda mu maaso n'okusala ebisolo okujaguza Idi Aduha eyasaaliddwa olunaku lw'eggulo. Oba n'eggwanga lyonna ebitusoomooza bingi ng'abasiraamu ffe bakwata ffe batta bwe tuba ku mukolo nga guno ogwa Idi batukubiriza nnyo mu tusabire eggwanga lyaffe n'ebitundu byaffe. Abasiraamu mu bitundu bino bakubiriziddwa okufuba ennyo okuddiza abateesobola ate n'okukomya okukumpanya ebintu ebiba biweereddwa abali mu bwetaavu. Tusale kubanga tewayisobodde kusala mwana Allah n'akukyusizaamu okubanga osala kisolo ate era ke kabonero akalaga nti bannange tebasaddaaka muntu basaddaaka kisolo. Era oli agamba statement bw'ogyogera n'ogamba nti basaddaase omwana wali ekyo statement ebeera nfu bagamba batemudde oba basse omwana.